Paulo waswa owebizo naye asaba Mukama amusuusa obulwadde. Abaana ba Maria Christina Kazireeba nabo basabira bamusabira Omukama ow'ekimuli ky'emirembe. Sande Emmanuel ow'Erubaale naye yeebaza Katonda era asabye ng'ayitibwa Maria. Bangiriisa ino omugisa naye yeebaza Katonda ekirabo eky'obulamu. Omwami n'omukyala Kayemba nabo beebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu. Nassango Espirita ow'Ekiragongo naye yeebaza Katonda obukuumi obulungi bw'amuwa. Nakyeyune Gaudensia naye yeebaza Katonda ekirabo eky'obulamu era asabira n'amaka ge. Natufunda Alice yeebaza Katonda ekirabo eky'obulamu era amusaba obukuumi obw'enjawulo mu maka ge n'embanga ye. Abafamily y'e Nakisozi Edi basabira omwoyo gw'omugenzi Ronald n'abafu bonna abaafa ekiwummulo eky'emirembe. Ab'enju y'omukadde Christina Kazireeba nabo basaba Katonda abawonya endwadde ez'omubiri ez'omwoyo. Baguma Sipiriano ow'Ekabusota Lwamaggwa yeebaza Katonda ekirabo eky'obulamu era asabira amaka. Abo basobodde okwesabira misa mu ngeri y'enjawulo. Abasabye ebitambiro tubeeyanzizza mwebale nnyo bateole banyabo. Nsaba ku kadde kano tugatte engalo zaffe twanirize kitaffe omwepisikoopi omusumba w'e Masaka Bishop Severus Jumba ali makkati gaffe. Era mukkirize twanirize kitaffe Vika Genero Monsonyoli Dominic Sengova era ali mu makkati gaffe Sebo. Twaniriza ddiini wakyazanga General Reverend Father John Kennedy Lubega ali naffe. Twaniriza bwana mukulu w'ekyazanga Father Mbaga Tuzinde ali wano naffe. Twaniriza abaseba abasaasedooti mwenna abamaze okutweyungako n'abalala abakyali mu kkubo. Ekitambiro kino ebigendererwa
buli omu mu ffe ayina oba bantu be oba mikwano gye oba bakristu banno tugenda kubassa mu kitambiro kino mu ngeri enjawulo, naye tujja kusabira n'omu ku ffe owa basawo Dr. Joseph Herman Msiitwa ali mu India ajjanjabibwa ayumizibwa sse mu kitambiro kino mu ngeri enjawulo. Twegayirire Ayi Katonda, wayagala omwana watwala obuyongobevu bwaffe ayoleke bw'atyo omuntu nga bw'asaanye okuyisa mu kulumwa. Tukwegayiridde abo abali mu bulumi n'abalina endwadde zonna ez'omwoyo n'ez'omubiri bamanye ne babalirwa mu abo bootenda omukisa era nga bayungiddwa ku Kristo abonaabona olw'okulokoka kw'ensi. Obuzito n'obulumi bwe balimu babugatte ku musaalaba gw'omwana wo, bafune mu bo bennyini okulokoka ate n'ekulokoka okw'ensi yonna. Kino tukisaba nga tuyita mu Kristo yennyini Mukama waffe, omwana wo awangalangalamula wamu naawe ne mwoyo omutuukirivu, Katonda omuwe emirembe n'emirembe. Kigambo wa Katonda essomo erisooka bye tusoma mu kitabo ky'Abaleevi. Omukama yagamba Musa ne Alooni nti singa ekizimba oba ekikakampa ne Alooni nti singa ekizimba oba ekikakampa si mulongoofu si mulongoofu, ebbanga lyonna obulwadde lye bunaamala ateekwa obutaba mulongoofu. N'olwekyo ateekwa okubeera ku bbali, ateekwa okubeera ebweru w'olusiisira. Ebyo bye muwulidde ebigambo bitukuvu. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu: gwe kiddukiro kyange ombuganye essanyu ery'okulokoka kwange. Gwe kiddukiro kyange ombuganye essanyu ery'okulokoka kwange.
bajaganye mwenda batelevu mu mutima. Wekindukiro kyange ombuganye essanyu ery'okulokoka kwange. Wekindukiro kyange ombuganye essanyu ery'okulokoka kwange. Mulabire ku nze nga bwendi bwendabira ku Kristo. Essomo eryokubiri bye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume yawandiikira Abekorinti omutwe ogw'ekkumi akanyiri akasatu mu akamu n'omutwe ogw'ekkumi n'ogumu akanyiri akasooka. Abooluganda, ne mu kulya ne mu kunywa na buli kirala kyonna kye mukola, mu byonna mugendererangamu kitiibwa kya Katonda. Muleme kunyiiza muntu n'omu, Omuyudaaya, Omukaafiiri n'Ekereziya wa Katonda, nga nze bwe nkola. Ngeza bonna okubasanyusa mu byonna, nga seetunuulira wabula nga nfa ku bo kubagasirwa balokoke. Mulabire ku nze nga bwe ndabira ku Kristo. Kyabooluganda ebye mulidde Omukama yabyogera. Abooluganda, tusituke twanirize amawulire agasanyusa ag'Evanjiri. Ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Mariko. Awo omugenge n'ajja gy'ali n'amwegayirira n'amufukaamirira n'agamba nti, bw'oyagala osobola okumponya. Yesu n'amusaasira
n'agolola omukono gwe n'amukwatako n'agamba nti njagala wonna. Olwayogera ekyo amangu ago ebigenge ne bimuta n'awona. N'amukuutirira ate n'amwegobako amangu ago n'amugamba nti owange tobaako gw'obuulira, wabula genda eweeyoleke eri omusosolooki omukulu oweeyo ekitone olw'okwonakwo nga Musa bwe yalagira, balyoke bakakase. Ye olwafuluma n'asobola okubunya ekigambo ekyo n'okukiraalaaza. Yesu nga takyayinza kuyingira lwatu mu kibuga, wabula yabeeranga bbali mu bifo obutali bantu, ne bavanga bonna okugenda yali. Ekigambo ky'Omukama. Abantu ba Katonda mwenna nga bwe tukuŋŋaanye wano, luno olukuŋŋaana lwa njawuloko, si lwe lwa Sande eya bulijjo. Mmwe bannange ab'ebusibo, Bishopu, Vicar General tebatera kusoma nammwe Sande wamu. Tusomera wano Sande, eno ya njawulo. Mwana mukulu ayaniriza abasaaseredooti okuva ku ddiini ne babwana mukulu aba parish ezeetoolodde wano, ate n'okuva ewala ndabyewo ne bwana mukulu ow'Emanya, Father Emmanuel Kiwanuka. Kyokka yabuuseeyo omusaaseredooti omu essande eno kwe yeetooloolera. Mu butuufu bali babiri, Father Emmanuel Katabaazi ne Father Ndawula Aiden
bajjeko wano mu maaso basembere wano. Abo bwe mulaba ebyobulamu biganye mu ssaza nga mubanoonya. Mubalabye bagezaako oba batudde butuuzi? Beebale. Naye kibanatuuya na kutuuka kuyiwa musaayi, lwongeremu amaanyi. Mwabo nyaniriza mwenna abasawo abali wano. Nkyukira bannaddiini bassebo ne bannyabo mwebale kujja. Nkyukira abakulembeze abebanzikiriza etali nkatoliki. Tulinawo sheikh yenna, abaisiraamu balaba muli bangi naye sinalaba oli sheikh so oba waliwo sheikh ayimirireko. Tulinawo abakulembeze aba Church of Uganda. Tulinawo omwawule oba omubuulizi tebannajja, bayinza okubanga nabo bakyali mu kusaba. Essande eno etukuŋŋaanyizza ffenna wamu, abakulembeze ab'enzikiriza oba abagobereza ab'enzikiriza ez'enjawulo, ate n'abakulembeze baffe aba gavumenti. Chairmani owa 3 wano 3 kyetutwala gombolola ki Kyazanga lulo era ye mukulu w'omutesitesi w'omukolo era yakulidde olukiiko oluteeseteese. Abasawo abali naffe muyimirire, manye abasinga bali eri mmanga bawa bujjanjabi, naye waliwo abali wano muyimirire, oba oli munnaddiini oba oli mukristu bukristu oba toli mukristu naye ng'oli musawo. Ate tubafuuka ddi omusawo? Oli self-made. Abasawo bennyini musigaleyo waggulu. Mubalabye abo bonna balinaffe olwaleero, kubanga olunaku lwaki lwa njawulo. Mutuule. Tuyina n'abakulembeze mwe ab'ekitongole kya Kotononu mwemirireko. Abo aba Kotononu rise. Mwagala bagamba mu Luzungu. Nammwe mwebala okujja kubanga mukwatirako nnyo Father Katabaazi ne ttiimu okuleeta obujjanjabi mu ssaza lyaffe. Thank you. Get seated. Njagala okwaniriza ennyo aba security. Osi abadde alina kyatereza ndowooza. Bukids bubadde buvuddeyo. Talinawo basikawutu n'abazavveeri kumuyamba. Parish terimu bazavveeri eno. Oli mwannyina wa bwana mukulu ajja amaleko eno ennaku atendeka abazavveeri. Yimirira sister Beninya oyo muzavveeri mukulu, si Masaka naye mu Uganda yonna. Ojja kujjako eno, ojja kusaba Nankulu, ojja omala ennaku otendekako ku baana b'essomero obuzavveeri. Aba security mwenna mbalabye mwebale mwakedde, ate muteeseteese bulungi abantu, mbalabye nga mubateeka mu lunyiriri wali. Olunaku luno 11 Ogwokubiri buli mwaka tukuŋŋaana mu ngeri y'enjawulo okubeera nga twejjukiza nti muffe mulimu endwadde era mulimu n'abantu abaki abalwadde.
obulwadde obukosa omuntu bwa mirundi ebiri, obw'omwoyo nga kyekibi ekyolumbe ate n'obw'omubiri. Infection, ate infections ezisinga nga ziva ku buligo obukyafu. Naye waliwo n'endala ezijja obuzzi nga jjo bwe tubadde mu COVID-19, ani yagireeta tewali akola ki amanyi. Waliwo n'ensiri ezituleetera malaria, ezo weziri. Waliwo n'abaana abato okufuna enjoka, naye ndoza n'abantu abakulu. Yemwe abantu abakulu mumira eddagala ly'enjoka. Naffe tuba nazo mulimirenga. Kaakati obulwadde obw'omwoyo mu Ekereziya kiki ekibujjanjaba? Natandise n'oluyimba nti amasakalamentu mwendi, Ekereziya mwendi. Erimu ebirungi amasakalamentu agakola ki? Agantukuza. Gali ameka? Gali 7. Omukristu yenna oteekwa okufuna amasakalamentu. Gamba nti nteekwa okufuna amasakalamentu nsobole okwejjanjaba obulwadde obw'omwoyo, obuyongobevu, nga mwe mulina ekibi ekisikire, ate n'oluyiringito olukivaamu. Mubadde mukyerabidde amasakalamentu ge gatujjanjaba endwadde ezaki z'omwoyo. N'essaala olwakyogeddeko, n'okuwuliriza ekigambo kya Katonda, okukwata amateeka ge, n'okutambulira awamu ne bakristu banno. Mukimanyi nti nabo obujjanjabi. Anti Kristo agamba 2 oba 3 we babeera, mbeera mu makkati wa. Ate n'amasakalamentu ge tufuna era tugafunira mu kibiina ky'abakkiriza. Mukama waffe mwayita okutujjanjaba. Nabadde nsoma omusajja omu mu Amerika, yava mu bukristaayo n'ayingira mu bukatoliki. N'agamba nti kasogedde nfuuka omukatoliki okuva mu 1986. Nazuula eddagala ery'omwoyo, penetensia, n'okubeera mu mmisa buli lunaku. Ago gombi si masakalamentu. Okubeera mu mmisa abeera mu sakalamentu ki? Eno oba mwabisoma mu lulimi lulala. Eucharistia. Ate n'agamba nti buli Lwakutaano, buli Lwamukaaga agenda n'afuna penete, era n'agamba nti okuva olwo nafuuka ssemaka ategeerekeka. Bamuyita Dr. Scott Hanahan, H-A-H-A. Obulwadde obw'omwoyo tubujjanjabe n'amasakalamentu. Buli omu omwaka guno era gwe mulamwa gwaffe, tunyikize okukkiriza amasakalamentu nga tusimbye okukkiriza kwaffe okwo. Yesu Kristo yennyini mwayita to touch our hearts, our bodies, ourselves. Nga bwe yabeeranga mu mpya ne mu bibuga bya Yerusaalemu ng'agenda akwata ku balwadde ne bawona, n'agoba emyoyo emigwagwa, asigala naffe ng'atukwatako mu masakalamentu. Tewali meediya mu ndala yekakasibwa. Mukawulidde ako nga bajjukiza bujjukiza, mukamanyi mu Abakristu. Siri kuba abatali bakatoliki abali mufu, kubanga ekibiina bulwaliro nga nti kyanjawulo. Kakati tulina n'obulwadde obw'omubiri. Buli nga 11 tugatta emitima gyaffe mu nsi yonna 11 February, ne twerowozaako nga abantu abatatuukiridde abalina obwetaavu obw'omwoyo n'obw'omubiri okujjanjabibwa.
kakati enkola eno si nkadde nnyo, yatandikira ku Paapa Pawulo, Yowaana Pawulo II mu mwaka 1992, naye yennyini baali bamaze okuzuula nti afunye obulwadde bwe bayita Parkinson disease, obukankana. Abamawulire bagamba mbu Vatican yabukweka. Iyo omuntu bw'abeera omulwadde ogenda omulaalaasa okujjako ye nga yayagadde okukubuulira nti ninaki endwadde gundi, kyebaba batuwa obusenge nga tugenze ew'omusawo. Tibakutuuzaawo mu lujja n'oleekaana, bakutwala mu kasenge n'olaba dokita ne nnaasi amubeeraawo okuki okumpi. Kakati Paapa bwe yakiraba n'agamba nti abantu bangi ababonaabona nga nze abeetaaga essaala, Ekereziya mu nsi yonna agattenga wamu eddoboozi okusaba Katonda, abali mu bulumi bakkakkaneko. Ate ffe mu ssaakalamento lya kusigibwa kwa balwadde, ekyo mwekiri ddala nti essaala ejjudde okukkiriza eriwonya ekibi nga baleese omukulembeze w'Ekereziya. Si buli mukulembeze, naye omukulembeze eyasiigibwa omuzigo, omusaaseredooti, sina mudyakoni. Omudyakoni mulaba mumusiiga omuzigo, bwe mba obudyakoni n'obusaaseredooti, abadyakoni bavaawo, abasaaseredooti ne baleeta ebibatu ne mbasiiga omuzigo wa Krisimo. Kakati oyo nti bw'alisiiga omuzigo ogwo, Yakobo yagamba omuntu oyo bw'aliba ayina ebibi biri musonyiibwa, kubanga tusooka kwejjusa ne tulyoka tusiigibwa. Temukimanyi? Ate nti n'obulumi obw'omwoyo buli kakkana, manya obw'omubiri nabwo buli weweerako. Kakati Paapa n'agamba nti ekyo tukikolenga nga ffenna ng'Ekereziya. Kati olwaleero ekyenjawulo nti olunaku lugudde ku Sande. Omwaka oguwedde twali Namabaale, sikiri ekyo? Era mu disitulikiti y'emu abeerwengo nga mulidde envanga. Ffenna ng'essaza nga tukuŋŋaanye, kyavudde Viika Genera ajja, nange nenzija, n'abakulira ebyobulamu ku ssaza ne bakola ki? Ne bajja n'eddiini wammwe naye n'asomera wano, n'abasaaseredooti abalala, n'abagenyi abalala, n'abatali banzikiriza yaffe ne bajja. Kakati ekyo tukikolenga buli mwaka. Ku lunaku luno tusabira abo be tumanyi ddala nti balwadde. Nze mbajjiddeyo mukadde waffe Dr. Musiitwa lwa nsonga kubanga abadde akulira olukiiko olw'ebyobulamu mu ssaza okumala ebbanga ddene. Ajjanjabya abalwadde mu ssaza lino ne mu Uganda yonna, is a consultant surgeon, omulongoose yeebuuzibwako. Akoze Mulago Kampala, Mulago Masaka, Kitovu Hospital, ate ne mu ddwaliro eriri lyennyini ajjanjabya abantu bangi. Naye kakati mu Gonvu mukosefu ddala nga bwe mbagambye nti ali mu India, ne bagamba tumusabire. Kakati naawe funayo bw'omanyi obasabire, obasabire. Omukama abakolereko omukono gwe ogujjanjaba oguwonya, ng'amagezi agayisa mu saayansi mu basawo. Abasawo bateekwa okumanya nti Katonda yawonya, naye kirungi abasinga mu bo bakimanyi. Abasinga abasawo bakikola ki? Bakimanyi. Eggulu nabadde Munyonyo nga ngatta dokita omu ow'Ensambya ne mukyala we, ate mukyala we State Attorney. Nze ye yannongoosa nga omugongo guseeseetuse nga disiki evuddeyo, naye yagamba nti Bishop owonedde ku sipiidi gye tubadde tutalindiridde. Ebyo yali ne Dr. Mutyaba, naye musajja mukulu mukadde asingako ndoza ne ku Dr. Musiitwa emyaka Mutyaba. Naga nti owonedde ku sipiidi gye tubadde tutamanyi. Ne mugamba nti mmwe mukikoze, naga nti ffe tujjanjaba Katonda yakola ki? Yawonya. Kati eggulu nabadde Munyonyo nga mbagatta, mutuufu nabadde mpitiddwa okubeera ewa Paapa Yowaana Pawulo II
eggulu lwennyini naali badde ndi mu lukiiko ekrako bannange benasindiseyo kira bampeereza ebifaananyi nga bali mu kifo kyennyini ekyateekebwawo okumujjukira. Katonda ayita mu sayansi n'akola ki? N'awonya. Kakati bino ebirala by'okugenda ng'abantu beeyiiya mubiviireko ddala. Omuntu n'agamba nti nze ntambula n'akadomola mu kyalo agenda agaba eddagala tomanyi na buyonjo bwalyo. Akutte engatto akutte n'akadomola k'eddagala. Ayambaddeko kitundu. Mukiraba bannange? Waliwo eddagala ery'ebikoola bye tumanyi, abakazi abakulu, abasajja abakulu mu kyalo nga mulimanyi. Muliragirira omuntu alikozesa naye si lya bizinesi. Kasita olaba oli ng'atandise okuliranga ku leediyo, mwekengere. Nabana abasawo abasayansi mukkirizibwa okulanga eddagala lyemuva amalwaliro. Tewali tteeka limukkiriza kulanga. Oba maama waffe amanyi okuwonya obwosi. Omuzadde omu yazigira omulala nti owange namututteyo n'akola ki? N'awona naye tajja ng'alanga. Si buli wantu tituwulirize. Kakati ng'oggyeko ekyokujjukira nti tulina obulwadde, tulina naffe okwerinda. Nze bendaba be bamu ku abo. Kakati buli gye tugenda okuziika muba temunnawummuza, temunnava namagombe ng'omuzindaalo omuntu yaguwambye edda. Awonya amannyo, awonya ensimbu, awonya buli kimu. Mati mukiraba nga kyangeri. Kirimu bizinesi naye si bujjanjabi. Kakati ekereziya bwe okukkiriza kuno bwe kwajja mu Uganda, ekintu ekyo kyatwalibwa nga kikulu. Kumpi buli we tulina eparish tulinawo akalwaliro. Buli we tulina eparish tulinawo essomero, era byonna bikwatagana. Ate ekereziya kwe kujjanjaba omuki? Omwoyo, omuntu omulamba. Temukiraba? Ku kasidro waliyo eddwaliro ki? Biri ekituufu. Dokita abadde ayogera ku bulwadde bw'abakyala obwa kookolo wa Nabaana. Kyakola sisita oyo Nalubega oba ndoza ali eri kati. Ebusibo waliwo eddwaliro liri sayidi ki? Mu mmanga. Kakati tweyambe emikisa egyo gye tuteereddwawo. Ogende ofune obujjanjabi mu kifo ekisaanidde okujjanjabirwamu. Naye toyinza kugamba nti nze eddagala nja kuligulanga mu kuziika oba mu katale. Muwulira Abakristu baganda bange abantu ba Katonda mwenna. Ekibuuliriro kino nkijja ku mutima, ndi mumativu. Eddagala ery'amakoola weeriri naye si buli muntu nti alikola ki? Alimanyi. Ate abaffe wano abalimanyi tibalifuula bizinesi. Akujjanjaba bw'owona n'okutwalira okumwebaza. Amalwaliro amalala ge tuba twewala masabo. Mugayita malwaliro nago. Naye si malwaliro. Makuuliro. Singa babakuulamu ssente zokka ne batatabula butebenkevu. Nze singa nali wa security amasabo naali galemeddeko. Osi omuntu agenda okuva eyo nga bamulimbye nti kundi yakuloga. Kakati mubeera nga muyina empalana kumuliraano. Omukadde omu yaŋŋamba faada mpa wano omukisa wano ompulirawo ekintambula. Ne mugamba sijja kukuwaawo omukisa nguwaggwe ekikutambula myaka. Emyaka nagyo oyina okukkiriza nti kakati gikoze eki? Gituuse.
n'obaako by'okyusa abadde adduka speed nga tokyadduka otambula mpolampola abadde alya omulundi ogumu ng'olya emirundi 3 naye ng'olya katono kubanga ekyenda kinafuye kigaaya mpola. Ebyo byabasawo naye njagala kujjayo kiri nti wabaawo ebintu bye tulina okukkiriza nti bijja mu bulamu. Kakati togenda mu ssabo nti bakkebera ekikutambula olumbe eno mu kugulu ne lwambika mu kifuba. Omusaayi tigukyatambula kikola ki? Kimala. Emisiwa gigaziye, emisiwa girimu ebifeetete, emyaka giteekwa okukukolako. Kakati genda ew'omusawo omutuufu amanye entambula y'omusaayi mu mubiri akutereeze. Kereziya muginyigira okututerawo amalwaliro. Bwe mutagagendamu ne mugenda okweraguza muba muginyigidde. Muwulira bannange? Kakati abantu bafuuse kizibu ku bannaabwe. Bwe balaba endwadde nga zeeyongedde nga nabo boogera amakuuliro okukuula ssente. Naye kyensaba nti baleme kukuula ssente ate nakuleeta kutabula batuuze. Tiwali muntu amanyi kinaabaawo nkya. Nze singa ojja ewange ne nkugamba nti enkya ojja kufa ng'omanya nti Bishop atandise okuba omulimba. Era tokiwulirizanga. Katonda yekka y'alina okumanya ebyawo kubanga ye talina masooka, talina nkomere. Kale kakati paapa kyeyakola kirungi naffe tukijjumbirenga. Ku lunaku luno tusabire abalwadde. Ekyokubiri, abasawo bano bakikoze, batuteereddewo kampu okutujjanjaba endwadde ezisoboka ennyangungu. Mubakubire mu ngalo. Kampu Namabaale last year yakola ku bantu 2,500. Muyinza kyefaananyiriza kati foono bw'otugatta tulinga 1,200 naye 2,500. Nze navaayo ku ssaawa 10 abasawo abamu nga tebannasobola kufuluma kulya kantu nga batawaana bafuba. Abasawo mwebale nnyo okukolangayo kampu. Nemutuwa obujjanjabi obusookerwako, primary health care. Kakati temulindanga kampu eno yokka. Nga bwe mbagambye nti awasinga wonna tulinawo amalwaliro. Tulina obulwaliro butono 36 n'amalwaliro amanene 2 Kitovu ne Vira Maria. Mu abo funamu erikuliraanye ogende weebuuze ku basawo bakujjanjabe nga tolinze kuno okw'ekikungo. Abasawo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekirala era kyekiri mu mulamwa gw'omwaka guno nti buli muntu ajjukira okubeera okumpi ne munne. Waliwo obwana bwe ntunuulidde wali bwa mirundi 2. Enkuba olutandise okuwandagirira akamu ne kajjayo leesu ne bweteekamu 3 n'akaliraanyeewo nako kyekakoze. Muliraanwa gwo bw'alwala mu kyalo okola ki? Omulowoozaako? You should be close to him, to her. Mubeere kumpi. Ate bw'omubeera okumpi ojja mumuwonya n'abali abakuuzi. Naye ate abamu bwagendayo bagamba gwe nnodde awo buno obulwadde nze mbulabye Buganda buti. Tewali bulwadde Buganda, tewali bunyolo, tewali bunyankole. A disease is a disease. Ndoza mugamba nti ono Bishop alinga eyagudde okugwi. Nze nkulidde wano. Obulwadde bwonna munno mutuukeko omugambe nti katusale amagezi tukutwale mu ddwa omusawo ajje. Gwe omukristu mu katabi munno mugambe nti katusale amagezi Father ajje ojjuse bakusiige.
si kumusiibula wabula kumusi essaagalamentu ly'okusigibwa kw'abalwadde lyabalamu si lyabafu lyabaki ag'abafu galyameka batisimu ne penetensiya geegokka ag'abafu gana amalala gonna gabalamu 5 kakati munno mubeere kumpi omulamwa gwa leero kye gugamba nti omuntu aleme kuwulira nti asigadde bwomu mu nsi ffe tuteekwa okwetenda abafirika si kyangu okusanga muntu ng'ali awo naye bw'ogenda e Bulaaya weewuunya enju z'abakadde olina akugamba nti omwana we ajja ku Christmas kwokka okumulaba yamutwalayo mu nju y'abakadde asasula busasuzi ki sente abo be bawulirira ddala nga bali bokka naye ffe mwongeremu amaanyi ate tuyitiriza ngenda oluusi ekitovu nensanga omulwadde omu nga akuumibwa abooluganda 5 nga bafunzizza eddwaliro bonna bali awo zituyitiriza ate naffe mulekeyo 2 nti ono bw'anona akamere wali ku maduuka ono asigala alabirira omuki bwe wabaawo ekitabuse omugala agenda n'akuba ssimu ow'ekyalo najja ate n'addayo akonako obukusika lungi ne tutayitirira kujjanjaba nga abantu 5 bajjanjaba muntu omu okugjawo ng'abasawo be babagambye naye tebayinza kukugamba kakati ffe ekyo tuli bulungi twongeremu amaanyi. Be present, be near to your neighbor who is sick. Nga Katonda bwe yagamba nti si kirungi omusajja okubeera ye n'alyoka amukolera omuyambi omukazi, naye omulwadde si kirungi omulwadde okubeera ye ka togamba nga Abeeri ani yatta munne Kayini atta Kayini bwe wambuuza muganda waali we yagamba atya, I'm not my brother's keeper. Sinze gwe wateekawo nti mulabiri, Katonda gwakuwadde obulamu olabirire munno obw'omwoyo n'obw'omubiri. Gwe Ssaabakristu wa Katabi jjanjaba, gwe weeba ensoma mu Katabi jjanjaba obulwadde bw'omwoyo, gwe katekisiti abasomesa bali wano jjanjaba obulwadde bw'omwoyo, gwe village HT bwe tumuyita VHT labirira banno. Kakati endabirira gye njagala tusseeko omutima era gye challenge gye ndekera Father Katabaazi, mmaliriza temweraliikirira musumagidde okubeera nniya kwe njagala ffenna tutwale eka buyonjo mwabasula ekyazanga Mutabaazi njagala akomewo abakubemu emboogo. Akabuga kaali kayonjo wadde kakati kazzeemu obukyafuwala, buli omu alumirirwemu. Kino nkireeta lwakuba nti kyazanga yatuli okumpi naye nze mu nnyendo ndi waasi. Omuntu n'asitula ensawo y'akasasiro n'agisula mu mukoka, awo oba toliraanye munno. Naffe mu kyalo abasajja mukyayera empya, husbands abali wano munzire muti speaker you speak on behalf, take it on. Wana abasajja sibe bayeranga empya nga n'omwana omulenzi oyera ne taatawo. Kakati empya zaffe ziddemu zirabike. Waliwo ekyalo gye nnabadde kyabadde kyalo ki nga buli lujja lw'oyitako luyonjo. I was amazed. Nasanyuse nnyo. Manyama twabadde Manyama twabadde Manyama Kaliisizo, Manyama Kaliisizo nga buli lujja lw'oyitako lwere. Ate waliwo n'ekyalo ekirala kyo nagendayo myaka ng'ena emabega Jongoza, nga buli lujja lwere. Basemaka tandikirawo lwaki mwebaka emboleera. Omukyala ayonje ekiyungu, Semaka oyonje ki
n'obwana obulenzi kibuyingire kakati toyinza kugamba tawuni council nti enaatuyolera kasasiro nga gwe omusaasaanyiza mita 15 musaasire n'abakola ku bimotoka ebyo. Nze ndowooza nti ekyo abasawo mmwe kampu eddako mugikole ekyo mutuyambe twekolemu omulimu tugiyita tutya sensitization for general hygiene. Tugende mu parishi eraddako balina abayaawa mwagironze Makuukuru tujja kubeera mu Bukomansimbi ng'ebyalo nga 3 abasawo bamaze ennaku 2 babiyitaayitamu to remind the people kubanga okwera obuyonjo ye siteepu esooka ey'obula buli lwesiretera neiba bujama mbeera mukuumidde obuki buli lwenkuuma ekitabo ekivaamu ensiri toyinza zigamba nti gwe nannyini kyo wekka gwe ziba zirumu ekitaba bwe ziva mu kitaba kirima gwe nebaliraanwa eyo pointi mbasaba gye tuba tutwala ku lunaku luno. Papa Francis atusabye nti tubeere close to our neighbor, tuliraane munnaffe tumulumirirwe, tutandikire kuba tuli ku byabulamu, tutandikire ku buyonjo. Ffenna temugamba nti ewange gyenva wayitirivu, nedda buli omu agenda agezeeko obuyonjo. Bano ba leaders baffe balyanguyirwa omulimu. Singa kisoboka obuyonjo tubugabane mu LCs, kubanga obwerosi guyita mu bantu abo n'obasaba akalulu. Lwaki tobayitamu? Nabaga nti toyina toilet, okyali bubi. Sala amagezi. Si buli toilet nti yeetaaga ssente, yeetaaga birowoozo na home labor. Nze nzijukira nazimbako toilet emirundi 2 ewaka nga ngisibye ne muganda wange baganda bange ate ne tugyezimbira. Kisoboka ne musenyoli agambye ekikola twakikolanga kakati ekyo kinene ekyo bwemukivaako ne mugamba nti kakati tuteekewo akasawo akakasasiro. Era ngenda kutuma Father Katabaza agende esambya mu St. Augustine. Bakozeeyo ekintu buli parish ekisobola okikuba ebifaananyi naganya okikuba nga njagalako ebyobulamu ogenda okikube. Wano ebivunda ebyatise ebicupa ate ebivunda bye bino ebivaamu ekijimusa plastic ate ne recyclable byosobola okukolamu ekintu ekirala tukikole kumpi buli kiku kubanga kitwala miliyoni nga 5. Ekyo nga kya community nene naye ak'emikono ewaka bw'ogenda n'okakoppa tiweetaaga ssente ezo okuba amataffaali go nga 2 n'okola obusenge obwo ebyokwokya ng'obyokyera awo omulamwa mugufunye mbeere my brother's keeper mu luzungu mukiddemu mu abakwaya mulimu abasecondary bangi. I should be my brother's keeper oba my sister's how by keeping general hygiene. Buli omu abeere muliraano omulungi owa munne nga tukola tutya nga tukuuma obuyonjo. Mukama abeere namwe.
nzikiriza Katonda omu eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'omwana Mukama waffe bw'ati gw'azaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa tiyatondebwa. Ye ne Paati bwa Katonda be bamu ddala, byonna ne byakolebwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka n'afuna omubiri Mariya omubeererevu ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'afuuka omuntu. Yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde mu bwadyo bwa Paatri, alijja ogwokubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu, obwakabaka bw'eki buliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Mutuukirivu, Omukama era obulamu, ava mu Paatri ne mu Mwana, okusinza awamu ne Paatri ne Mwana, ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza n'Ekereziya omu omutukuvu Katolika eyava mu batume, njatula batiisimu emu esonyiwa ebibi, era nindira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Okukkiriza kw'Ekereziya atwalama twesiimira mu Kristo Mukama waffe emirembe n'emirembe. Abaagalwa ennyo, mu kwegayirira kuno okw'ekibiina ffenna awamu kwe tutandika kati, buli omu aleme kwerowoozaako yekka. Mu ngeri y'enjawulo tulowooze ku bannaffe, naddala abayongobevu, abakosefu, era twegayirire Omukama asaasire ekibiina kyonna. Tusabire kitaffe Paapa omutukuvu, abeepisikoopi, abasaaseredoti, bannaddiini n'abasomesa. Omukama abongere omutima ogw'okulunda obulungi endiga ze. Omulimu ogwo bagukole mu ssanyu ate mu ddembe. Naddala abakulembera ensi yaffe eno Uganda. Omukama abawa omutima ogulumirirwa abantu be bakulembera, babatuuseeko ebyetaago ebisaanira, olwo bannansi bongere okwegayirira mu nsi zaabwe.
Pasaka tusaba Mukama Katonda ng'akozesa omukono gw'omuwonya atuuke ku balwadde abo abawonye, alambule abali mu ntalo, abalumwa enjala n'abalina ebizibu ebya buli ngeri, abatunuulize eriiso lye ery'ekisa, abasaasire. Kino ekyebusibo abakristu bamu Omukama abongeremu omutima ogunyikidde eddiini, omutima ogugaba ate n'okwagalana nga bakootira wamu ku mulimo gy'Ekereziya olw'ekifo kyaffe kyongere okukulaakulana. Kino ekitukuvu tusabe Omukama atwongere enneeba ey'okukkiriza n'okweyuna amasakalamentu okukuza abaana mu ddiini nga tulabira ku kiko ekitukuvu Yezu, Mariya ne Yozefu. Tukwegayiridde Ayi Mukama, awuliriza n'ekisa okwanjaga kw'eggwanga lyo erikuŋŋaanye wano, abalwadde muffe ab'omwoyo n'ab'omubiri obakolereko omukono gw'obakkakkane, ate abatalina bibayamba mu bulwadde oyise mu b'omutima omulungi obuyambi obwo babufune. Byonna tubisabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Abooluganda abaagalwa, akadde ke tulimu ke k'okuteekateeka ekitambiro ekya Ukarisitiya, ebirabo omugaati n'evviini bye bisoose, ate ebirabo ebirala eby'essente bigenda kuŋŋaanyizibwa abayizi. Mbasaba tuyimirire ng'ebirabo omugaati n'evviini bireetebwa.
Mwegayirire baganda bange Katonda patuyumiza buli kantu kasime ekitambiro kino nze nammwe kitumuweereza. Ayi Katonda buli
buli kabanga ka bulamu bwaffe kabeera mu mikono gyo. Siima abaweereza abo bano bye bakuweereza, era owulirize n'okwegayirira kwabwe nga basabira abalwadde abo bajune. Embeera gye balimu etweraliikiriza, tuwe okussuka kwabwe kutujjuza essanyu ng'oyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Musitule emitima. Ffe abantu b'okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Yatusaasira ffe abantu okusobya kwaffe, n'akkiriza Mariya omubeererevu amuzaale. Yabonaabona ku musaalaba n'atuwonya okufa akagenderere, ate bwe yazuukira n'atuddiza obulamu obutaggwaawo. Kyetuva nno tussa ekimu ne bamalayika ne basaba malayika, ababugiriza Nnamulondo, abafuzi era wamu n'ennyiriri ez'eggye ery'omu ggulu, ne tuyimba oluyimba olutendereza ekitiibwa kyo, nga twatula obutaweera nga tugamba nti kituufu ayi Mukama, oli mutuukirivu bw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Ebitukuvu n'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu
nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Bwe baamala okulya ekyekiro n'ajjira ne kaliisa era ne yeebaza, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera, ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale nno, Ayi Mukama, olw'okutukiza okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekaliisa ey'okulokka nga tukwebaza, kubanga watukwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo, Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, Ayi Mukama, Kereziya wo abunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Paapa waffe Francisco, n'Omwepisikoopi waffe Silverus Jumba, n'abo bonna abakwalirwa mu busaseredooti ne mu budyakoni. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje gy'oyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire. Tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukugulumiza, wamu ne Mariya omubeerevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bwonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso estivi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Mukama waffe we yatukuutirira n'okutulokola n'okutulagira, ye Katonda mwene n'atulagira, twekakaba ne tugamba nti Fiat voluntas
tuwole mu bubi bwonna otuyambe tubeere mu ddembe tugire ekisa otuwonye ekibi ennaku zonna tubenkere awatali kutabukana kamu nga tulinde okwesiima kwe watusuubiza n'amatuuka ag'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo bwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso kugaze kukukkiriza okwegerezyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala gwawangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Kyukira munda akuliraanye omuwetere ku mutwe tubeera n'emirembe. Uno ajjawo ebibi by'ensi beesiimye abayitiddwa ku mbaga eno entukuvu ey'akaliga. Ukaristiya y'entanda ffe abakristu bwe tujja obulamu ne tusobola okulamaga obulungi ku nsi kuno. Abooluganda, Omukama atutegekedde entanda eyo eri abakristu ate nga mweteeseteese bulungi. Nja kusaba abasomesa mujja kutuyambako okulambika abakulu bwe banayambira abakristu okufuna Omukama.
Thank you.
bakristu baganda bange tuyimirire twebaze. Amen.
twegayirire. Ayi Katonda, abantu bo bonna abayongobevu era abalebevu bw'obawanirira, yoleka bw'otojjika mu kuyamba abaana bo abalwadde badduukirira olw'ekisa kyo, obattize ekereziya ne community yonna nga balamu mu mwoyo ne mu mubiri. Tukisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Ngenda kuweera ddala omukisa essaawa 2 ezampeereddwa, nkyalinako eddakiika 7, musigale nga muyimiridde. Amasomo gonna mugawulidde, gabadde ga Sande, si ga lunaku luno naye gadde gakwatagana. Erisooka nga ligamba nti omuntu bw'abeerako obubonero bwe buti ne bwe buti ng'awo omanya nti ekigenge kikoze eki kiyingidde. Kaakati mu ngeri y'okwerinda obulwadde obutulira, Abaleevi baagambanga nti tomusemberera, ate naye yennyini ng'ayambala ekide agenda agamba nti siri mulongoofu munsegulire. Naye kaakati twambala masiki, tunaaba mu ngalo, tukuuma obuyonjo, tunaaba twoza. Obulwadde ne bulema okuva ku nze ate okugenda ku baki? Be your brothers, your sisters keeper. Eryokubiri libadde ligamba nti buli muntu alumirirwe munne. Pawulo agambye nti bw'abeera mu Bayudaaya abeera mu Yudaaya, mu Bagereki abeera mu Mugere, asobole okulaba nti buli muntu alokoka. Kwegamba buli omu gy'ali lumirirwa munno, lumirirwa munnange. Ate evanjiri yo ebadde ku kino kyennyini nti ng'awonya. Bw'oyagala oyinza n'amugamba oba olina okukkiriza kola ki? Wona. Kaakati mmwe bannange ab'obulamu bw'amasaakalamentu togagendamu bugenzi nti kuyita mukolo, olina okugenda ng'olina okukkiriza. Esaakalamentu ne liryoka likola omulimu gwalyo munze mu ggwe. Tuzimbe tunyikize okukkiriza masakalamentu otyo. Nyaniriza nnyo Honorable Muyanja, Chairman Kitatta ne ttiimu yonna gye muzze nayo. Kati twewa mirimu. Abaawano Abakristo omwanika aliwa? Bwana mukulu omwanika we yaliwo. Ali eyo ateekateeka. Bwana mukulu ajja mutuusaako amawulire. Musale amagezi olujja luno muluseemu enzijo obujjo. Pavers za bbeeyi bayinza obutazisobola mangu, naye tulina amayinja wano age slates. Situgayina muno mugasumba ago gasoboka. Ettaka lino tulirwaneko. Ate Abakristo omulimu mugututte. Bwe munaatuukirira n'Abayisiraamu mikwano gyammwe n'Abakyaaci of Uganda nga mugaa nti Bishop yatulekera assignment. Chairman Kitatta, tubadde ku buyonjo, Kyazanga n'ebyalo. Sipiika abaddewo awulidde bwentabusi. Abeero si ababawo obululu, nammwe mubagambe nti mwero si wano ggwe okola ku buyonjo. Ago mulimu munene nnyo ogwo. Tujja kugusobola singa tunaaba twevuddemu. Obuyonjo bwe bulamu, ndowooza omugenyi omukulu atuuka. Palamenti tuli ba Abuja. Situli mu Abuja Convention 2001. Bajeti y'ebyobulamu mutuwa kyenkana ki? Commitment egamba at least 15% of the annual budget.
nabo tubatume Parliament mutwongere ku ssente ez'ebyobulamu. Nze malwaliro agaffe nkaabira secondment. Tulinayo badokita abasasulwa gavumenti, naye Father Katabazi namugamba ayongereyo ka lisiti, mutwongereyo abali specialized. Si kyekyo sitwetaaga basaasaanya wonna, abeere ekitovu ne Vira Maria ng'omulwadde bw'ava eno amusangayo 15% Parliament gye tukusaba. Ku district tuteekamu kyenkanaki ku byobulamu. The little we have kiri wansi, naye tukateekemu naddala ku prevention bannange. Buli lwe tunaayongera obuyonjo okujjanjaba kujja kukkawa wansi. Kale buli omu assignment eyiye agitutte, nze yange yakuleekaana nammwe nja kubabeerako, nange ngitutte. Muwulidde? Omugenyi omukulu bw'amala okutuula nga ndyoka mpa omukisa, kubanga mumanyi twakwakira honorable ejo sitame kale temutuula muyimirire ne Namujju ndyoka mpa omukisa. Omukama abeere nammwe. Obutamye ku mitwe batusabire omukisa. Omukama abawe omukisa, abakuume, abatunuuliza amaaso amakkakkamu, abasaasire, akyukirenga gye muli bulijjo, abawe emirembe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, gubakkekera gusigale nammwe ennaku zonna. Misa ewedde, tugulumize Omukama. Abooluganda tusigale nga tuyimiridde tuyimbe oluyimba olumaliriza mmisa.